okuviira ddala myaka gy'enkaaga nga bafuzi b'amatwale bamaze okukwasa eggwanga Uganda obwetwaze. Emikago mu bibiina by'obufuzi naddala ebiri ku ludda oluvuganya gizze nga gikolebwa, wabula ng'egisinga okujjukirwako egiri mu myaka egy'okumpimpi kwe guli ogwa Interparty Coalition ogwakolebwa mu mwaka gwa 2011 wamu n'ogwa TDA ogwakolebwa wano ejjo ly'abalamu ng'eggwanga lyolekera okulonda ogwa 2016. The leaders can't unite, I'm sure the people. Wabula yadde ng'emikago gino gyonna gizze nga giteekebwawo mu bbugumu ery'ekika ekya waggulu, ku gyonna mpawo gwali guvuddemu wadde ekibali kyali kiruubirirwa abaagiteekawo. After reflection on the gwa TDA gwenyigiramu ebikonge mu kaseera ako ebyali ku ludda oluvuganya okwali Dr. Besigye, Amama Mbabazi, ekibiina kya Democratic Party n'ebirala ebiri ku ludda oluvuganya wabula ng'ekyewuunyisa guno gwasasika bunnambiro nga n'okulonda tekunnatuuka era nga n'ekigendererwa ekyali eky'okusimbawo omuntu omu ku ludda oluvuganya tekyatuukibwako. Wabula ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC olwaliro bavuddeyo ne babatola ekyama ekibadde ng'emabega w'okulemesebwa kw'okwegatta kw'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya nga be bakulembeze bannaabwe abaliira mu nga emisege abeefuulira ddala bakirumira mpeyi bbiri. Kumala okuteesa nabo balina ebateesa nabo abalala. Amyuka omwogezi wa FDC John Kikonyogo ategeezezza nti okusalira okw'abakulembeze abali ku ludda oluvuganya ensangi zino wamu n'abalangirira enkolagana ne gavumenti nga n'akyasembayo owa DP Nobert Mao kye kimu ku by'okuddamu eri ebibuuzo ebibadde ku mimwa gya bannayuganda ku kiki ekibadde kikyalemesezza abali ku ludda oluvuganya okwegatta. Ndowooza Oweekitiibwa Mao atuyambye nnyo okuvaayo n'alaga ensi bakyali kizibu nnyo okwegatta okukolagana nga abavuganya gavumenti. Naye ku ssaawa eno singa otunuulira bonna abantu abaali mu TDA mu biseera ebyo twaliteesa nabo, tuyinza okuba nga FDC yokka yeesigadde opposition olwaleero. Wabula ono n'endagaano eziteekebwako emikono era ayongedde okuzikubamu ebituli n'ategeeza nti kiba kizibu okulwanyisa gavumenti ng'omaze okufuuka ow'ekinywi kyabwe. Kikonyogo era ategeeza nti mu kaseera kano ekibiina kye FDC kikyali mu kwefumiitiriza obanga ddala ekibiina kye kikyasaanya okuddamu okussa omukono ku ndagaano ey'omukago gwa iPod ogugatta ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti. Kati tetumanyi oba tunaagenda mu iPod, tunaagenda ne DP okkiriziganyiriza n'omukulu balondera sayidi emu. Otumala akaluke Soroti tujja kutuuza okikola fulande. Disani Kyeswa, Dream TV amakungunte.